Hello. Jeba iko. Sale se wana Uyoja. Okay. Pozi wangambe kwani? Mzee Wema. Wema. Aha. Chichi buzibu cyo buriwo. Bozibu nabani nabyo kusindikite ko ku WhatsApp yetobira. Sindoba kubimukula. Tutogenda tunyumya nyapo byokulenda. Yes. Kakati abantu abo banaye bo. Abaliwa. Aba forex stores. Bati batukoze kyakutuza wansi. Omuntu ina kumuza kuzira. Kati basooka ne batandika okugamba mbu tuteekamu ssente ezimanyi nsatu n'emitwalo 8 buli lunaku bafuna emitwalo 4.5 kale nga buli ssente nga zasooka nga ne zijja nezagola abantu banawera ne balaba nti ssente ziweze. Oteekamu meka mu kusooka? Okusooka nateekamu miliyoni 3 n'emitwalo 8. Mwaka guno ngoza mwezi gwokubiri awo paka guweddeko. Ogamba babangu wange emitwalo 4 mumeka? Baafu wange emitwalo 4.5. Wazifunanga? Wazifuna? Zaddanga naye nga buli nga 14.28 nga tukola muliddwa oba wagiza mu kigundi z'ebitooze za banka ng'era okola withdraw ssente z'ozisangala mu akawunti naye nga bakutemako 10%. Ng'era ssente z'ozisangayo ku akawunti. Naye kati nasoka na 3.8 nenzira nenteekamu akakadde kamu nenziramu kale bweginyumira nyongeramu nga nyongeramu. Kale kati nga bweveeno nga nyongeramu nga sente zijja ng'oziramu naawe zijja ng'olaba nga sente tujja okuziteeka wali eri ebbali ng'ogamba kanseekemene bizinesi kubanga ng'olaba sente zijja. Naye kasaba alaba nga abantu bawoze ne bajjula nga abantu bangi abaana bangi nga babiyingidde kyebatandika otukola nga batandika okuba nti tukyafunira sente mu budde tuwere tumanye nti tuzifuna mu nnaku 7 kubanga wateekanamu withdraw ng'oyinza oteekamu after 2 days oba after 3 days mpaka 7 days entemezi ezo wezigwaku nga tonafuna ng'ebeera kazodi nakyofunye naye nate tekyabeerangawo kubanga baziteeka nayo. Kati tugenda olaba batandise okuyingira mu wiiki eyokubiri tetunafuna ssente netubabuuza ti kikobba otufiira tukola tukola outgrade mu system. Okay, kale yatugamba mulembekeo withdraw eddako otwakola eddako dola gye badde bagula 3,000 bagigula 2,400 netukeera netugamba nedda sente esobola kuka wansi dola tesobola kutuuka ku 2,400 batugamba next time tekigenda kuddamu kubaawo watamuse tubba twateekamu omulundi ogwokulala withdraw tebaddamu tuwa ssente netubeera awo nsimangate muteeka nsimanga toni wasimanga trust wallet netubijjuza batwa bikoyiri nsimanga bitrons smartrons kakati tugenda bagenda giteeka ku maketi ng'erimu 10 kyokka baba gitujjako kasanvu naye nga mu kugifutunda tugifunamu n'esu 10 netubatandika wegigula n'esu kasanvu nga bo bagitunda bagitujjako n'esu kasanvu wegigula lwoba nayo bwe bazikuweereza ku trust wallet naye nga bwe bamala okuopeninga akatale ogenda okugitunda nga ebuga gye bakuggyako n'esu kasanvu ng'ekuwa n'esu 10. Ekya Uganda ekya Ekya Uganda kino ekyaffe ekitagula depaani? Kitagula depaani. Kati nga babadde bakuwa mu dola nga bakuwa 13,000 oba 13,000 kati nga balina $2 okuwa koyini ey'emu kati dollars ezo 2 okuwa koyini emu kati zibamu n'esu 6 kakati akakaaga obatwala $2 bakuwa koyini emu obuki koyini emu egula n'esu 10 ekya Uganda kitegeeza basere bakubba akakaagako bakuwa ekinusu gwe batula n'esu 10
nenga atwagamba banaika kigenda dikatale tunamulonkinga tujagiteeka katale erimu sente ezikirimu ntekale tewali buzibu kakati bagenda girookinga giteka katale ngeva mu 10 abaana batandika omugamba naye otuguza otya gundi mukitaka kati nga evamu mu 10 kati bakakana ne batandika tuusalya amagezi abantu ate tujjuzeemu simanga twagundi transfer Tron wallet kati nga byatugamba tubikola kyokka tebatulagiridde bola batulesawo mu bbanga naye nga eri ku gundi ku akawunti yaffe era forex pros nga $0 zijja numbers zijja buli lunaku omwezi gulinnya naye nga tekyasobola kufuna ssente nga tekyasobola kufuna ssente naye nga numbers zo zeeyongerako mpaka we twatuuka ekiseera kati bino ebyabaddewo kati bagiriko ddala bagigiddeko ddala okuvaako otegeeza ki forex pros yavuddeko yavaako ddi yavuddeko nnaku zino oba jjo omwetokola emboozi obulamankola emboozi olwagigiddeko ddala negundi neraga nti eri blank awebsite nga newobikkula tezikyabikula kati yaviiriddeko ddala isimina bagizikiza yonna bagizikiza kati mbuuza obeera mu ggwanga nze mbeera muno mu ggwanga natunda nadduuka lyange mpatira okuyingira mu bintu bino otunda ki dduuka lyange yali likola ki nali ntunda retail kati wati oli buki duka wagitunda kati nenditunda nenziteeka mu bizinesi nga ndaba nti edduuka omugezi gulina okugwako otunda amasenge gyoterese nti yiino neŋŋamba akati omugezi kale ng'okiteekanya ng'obeerawo ng'osobola okwemalira ebizibu byo nepakoe nagamba ate kino kisingako neŋŋamba nti webadadde bano bizinesi sente zino nebaba mpadde ekitulu ezijjawo nenkola upgrade ngenda okulaba akati nze badde ntuusa okuba nga buli gavana 2 weeks nkwawiriddwa ya $3 bafule kale sente ziba nyingi singa ziba zitambula kati mbuuza olwo mukampala musisinkanawa mukampala tubadde tetuera nnyo tubadde tukolera nnyo ku simu toyeramu katono ogambye netwaka nkugambye kati ekituuka nti okuddako bino ndyokujjuza mu trust wallet twasinkana kyengeraawo n'oyo kojja asula mu kyengera asula mu kyengeraawo oyinza oba mabega wa gundi eyo sima DPD banka saidi awo mabega DTB saidi awo banga bwe yali atulagiriranga atugambanga mujje ku DPD banka nja kubasisinkanaawo nga kati kira kubekulaba wawe yini wava nga twala mu dakiika 2 abazzeeyo nga tegeeza lyabaawo ndyawo kati nga mutula mubaala mutuulawo okubalagira ekyokukola okutulagira ekyokukola tulina hoteri emu gye twatulamu eryawo kyengera naye erinnyerayo ndyerabidde naye ngaeryawo kyengera naye nga bambi nabo tebakimanyiiko kino mubeeraganza okunywa kasoda just bapangisa ngalate mbagera kula conference wagulawo then netutula ne batusomesa bino ebintu bishe tulina okujjuza nebya Tron wallet ebya trust wallet era bitusomesa ebintu twamala netukka wansi naye nga nebananyi hotel tebategera kiki tugenda okukolawo oba kitegeera naye ngaemitwe emikulu era ababbi bennyini oyo kojja oyo Henry kubanga ate oluvannyuma Henry tumala tuba tukyali mukukaaba kagamba bannange temunasiba mu kintu kimu tulina te bizinesi endala egyenazudde eyo ya myezi 3 ate gye mu myezi 3 gye bamaze nga batutawanye tebatuwa sente bulungi olwokuba tebaguddeyo ki era balina ka bizinesi akalala kali mu kutambula balina akakiri Henry lwakwati yagamba abano bingira muze sabitwala nnyo okubanga naye siri interested mu byo nga akyalinawo ebbwa lya bino ate ningire mu kirala wano kyaŋŋamba abakulu be balona bano oyo kojja oyo Henry waliwo gwe bayita Philip waliwo gwe bayita Dennis
Dennis alabika yalinga yabadde mukama w'ekino ekintu. Mwempulira bayita ayine byonna. Aha. Kati mbuuzaamu. Oyina wongambidde nti alabikanga yabadde omukulu. Ate kati bwe twakomplaininganga nga batugamba mu bannange naffe twakubidde ku mukulu naye omukulu taleetubuulidde kigenda mu maaso naffe tetumanyi kigenda mu maaso. Tetuwa ku namba ye nti omukulu bamuyita Dennis. Era ekifaananyi kyenze ekirina ku ssimu yange. Lwakuba kiri ku namba ye ebaddeko naye kati yavaako. Enamba ye? Namba ye ebadde mmanyi muna yavaako. Eyo gye mbadde kusindikidde yavaako. Ali ludda? Twakoma okumanya ng'ali Rwanda. Ng'awo bitandise ogw'otaana n'adduka e Rwanda. Oyo Dennis? Oyo Dennis. Twanonse wamugenda mukubirako ne mugamba naye ssebo gyebaliko nti kale. Simanyi nga ndaba ggooni zange zewunya nate kyekigenda mu maaso. Kale kikyasobola kukola webibyo tekikyasobola n'ebikwenyi bwe mwatugamba temukyabituwa kati tukoze tukisa n'agamba wataddemu Tony Walesi. Teka mu Tony Walesi sente zijja kujja. Ate tebatusomeseza n'empaka tizijja batansomesa ategeera nti bwembijjuzaamu. Awo nanzijjako tetwagala communication. Kati nagenda kuddamu okuba ku namba ey'essimu ngamba teriiko. Era eraga nti yakoma okwogera WhatsApp nga oba abiri mu mukaaga Desemba. Kati olina kiwangambeko nti ali Rwanda yagenze kukola ki? Yali yagendayo luli anti ekigamba kubanga waliwo twamukubirako nga natugamba leeta alimu ali Rwanda. Tukyayogerawo tukyakomuniketinga tetulaba kubuuka nti baleka batukoze ekinga woneebuuza nti nange mukama waffe nekintu kiriwo kitene kubanga naffe twanyigiriza bano babulooka batuyingiza ne batuwa enamba ze. Babulooka bano bazirimenya? Kale olinawo kyewangameko naye mwawulira alingana kyagenda okugulawo e Rwanda? Ekyo kyeyagenda okugulawo e Rwanda tetulikituma bulungi naye tususpectinga nti oba oli oluusi ayinza okuba kati yagenda kwasaganya babeebi naye nga tuli mu kususpectinga. Kati mbuuza muno mulimu ng'abantu bameka bwemanyiko gwe? Mula abali muno mu Uganda bayitirivu nga abadde wano bameka abaavudde ne bakubira omulanga gy'oli gwe? Abavuddeyo kuba omulanga kati bangi abantu abamu tebamanyi wakutandikira. Kati nange mwenyini mbadde nina obulumi naye nga simanyi wakola ki wakutandikira wekiraba. Namaze kulaba ka kiripu then nendoka nange nenfunako enamba y'essimu yabadde etambula kwe kukuba naye nga kyatuluma dda. Ne sisita wange gyali eriyo jjajja wange bangi nze kati naaza abange bemanyi nagira naye nga twakuŋŋaana awo holoya waggulu nejjula. Muholo mwabeeranga abantu nga bameka? Twabeeramu mpaka omanyi holo mpagazi naye nga mwetuli ffenna tujjudde. Mu biseera bya COVID bino bennyini? Era mu biseera bya COVID bino bennyini ng'ejjudde holo nga tulimu bangi nga tuli bangi mpulira bangi abali mu Buganda bwetunabakuteekako bankuba kirema ate bo bankuba kirema nabo bayitirivu bali kuliko twali tukyali mu gurupu kati gurupu bagikulozinzeewo twali tukyali mu gurupu nga bambi waliwo n'omwana nga buli musaala gwe babadde abulaga guteekumu okyagamba nti aziwa abalinagala baziye abantu be bazi oba asaayi nga bazikozeseza ng'aziteeka muno ng'abantu wanaakomerawo ng'alina amagoba g'akoze kati ali ku zero. Mbawulidde bali muno mubayitirivu nnyo mu WhatsApp yange bangi abantu bangi ate kyabadde afune advantage okukungaanya abantu abayitirivu bato nti olwedde abadde podiyamu nga ye omutaka zirimenya kyogereko muyita muyita omutaka zirimenya wakupodiyamu podiyamu nawe ebadde ekola ki?
abadde era bw'ogenda kuwatukungundi n'okukanamira ku YouTube n'oteekamu omutaka zirimenya awo automatically video zo zijja direct okupodya mu ebyafaayo webyafaayo ddala lya habo atunda ddala lya habo alagirya ebikale bya habo n'ebizibu okusumba olaba bano ababeera ng'olaba Dr. Kansiwa ng'olaba kati naye bwali kati advantage gyabadde naye nti abadde atuukirira abantu baki bangi okuyita ku mpewo nga naye waba obuulira gundize asooka kuwana forex pros n'agibabuulira n'ebiki ekyokukola era n'abawa n'ennamba ye nti ayagala okuyingira n'ateekayo ennamba agenda okuva ku podya nga alina abantu bayitirivu abakola ki abamukubira inbox okumubuuza ki ekigenda mu maaso ki ekitanga abanyumirwa ekala nga abamu bayingira naye tulina ennaku bannaawe twadda ku zero musiranye bwe mutya abantu ddala wangi nti musiranye ddala bwe mutya abantu tosiranye nga bw'okiwulira bwembanga nalina akaduuka kange naye nkatunda nga mu butuufu nsobola okujjayo ntoja 85 ojjayo banga buli mwezi kati mbadde ntuuse nti ate si buli bwenabawo sibi nsobola okufuna 85 ate bonga sibiddewo okitegeeza kati kitegeeza bwembadde nina essuubi nasigera mu bulamu 200 gokka obukadde 8 bonna tebusirika edduuka lyo neriggwawo edduuka lyange neriggwawo kubeera nani waka nze mbeera oluusi omwami wange abeerawo oluusi tabeerawo naye nga tubeerawo wano naye nga kyekyo kizibu ekiriwo kinene kati kalimira kwekunganya bwekunganya mpolampola imgali mukola emisango naye katutandikiddewa ofcourse okutandika erina kuba poliisi omulanga lugukubye ngogukubye nti omulanga ekisooka ngukubye n'amaloboozi nga taddeyo omulanga ngukubye amaloboozi